Good morning and welcome to Munyo Kumacha. Bandiriza basebo ne banyabo. Munyo Kumacha ye program bakulisayo mu program omusunsuzi. Babuza konti mwasuse mutya basebo ne banyabo. Musunsu Munyo Kumacha kubera kubaganya birowoozo ku nsonga eziriwo kati mu ggwanga Uganda n'okwongera okwekkaanya ebigenda maaso ng'ennaku z'omwezi olwaleero ziri 26 omwezi ogwa January omwaka 2022. Mu Uganda olunaku luno lukulu. Ennaku z'omwezi 26 tubeera tujjukira olunaku gavumenti eri mu buyinza ya NRM lwe yakwata obuyinza mu mwaka 1986. Tulumanyi ng'olunaku olw'ameenunula Liberation Day oba NRA Victory Day. Era ebikujjuko eby'eggwanga lyonna biri Kololo ku kisaawe Kololo. Omugenyi omukulu ye President Yoweri Kaguta Museveni n'abagenyi abatonotono abayitiddwa ku mukolo ogwo. Webijjidde bino atulaba ku Soul TV nga ne economy eguddwawo mu butongole olunaku lwa balaza ennaku z'omwezi 24 nga bwe twasuubizibwa economy yagulawo mu butongole. Sectors ezaali zikyasigadde mu lockdown zasobola okuba nga zikkiriziddwa okuddamu okukola kinawadda. Omuli night economy, omuli entertainment industry, neyo eya hospitality ekitundutundu ekinene nakyo kyaguddwawo. Mpozi boda ye yasigadde ku mugalo ogwa kafyu owa essaawa emu ey'olweggulo. Tebakkirizibwa kukola okusuka ku ssaawa emu ey'olweggulo. Naye ate kafyu mu ggwanga lino okutwaliza awamu ku sectors endala zonna yagiddwawo, abantu yagala era bakola nga bulijjo. Mu mbeera eyo era bino byonna bwe bijjidde nga Governor wa Bank of Uganda Professor Emmanuel Tumusime Mutebire naye afudde. Yafa lunaku lwa Sunday ku makya. Olunaku lw'eggulo zabadde ssaawa nga 2 ez'ekiro. Omulambo ogwo mubiri gwe gwasobodde okuba nga gutuuka mu ggwanga Uganda okuva e Kenya gye yafiira mu ddwaliro e Nairobi. Ensonga zezo zetugenda okwogerako enkyaleero. Nga bulijjo olunaku olwokusatu Harold KAIJA yamyuka ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC abeera naffe mu program. So nga ate n'omubaka wa president mu district oba mu division eya Rubaga Mwami Herbert Anderson Bulola naye waali enkyaleero togere ku nsonga ezo. Tutandike ne Herbert Anderson Bulola, mbaka wa president. Tusanyisa okulaba ku program enkyaleero. Bassebo ne bannyabo abatulaba era abatuwuliriza njagala okubeebaza kuba nti tukyali ku sulti ffenna. Okwebaza Mukama Katonda atuwadde ekisa okuba nga tukyali balamu. Naye okusingira ddala atukuumye ffenna ng'eggwanga. Bingi bye tuyiseemu bye tuyitamu buli lunaku naye bwe tuba nga tukyasobola okuba nga tuwonyera ne tutuuka we tutuuse. Twebaza Mukama Katonda. Sijja kwerabira okwebaza management ya Salt TV ne Salt Media okutwaliza awamu. Musumba Jingo management yonna olw'omukisa guno kyemmanyi kuba mwakafaananyi media house oba media space yandibadde etya awatali Salt. Biki ebyandibaddewo, biki ebiri kinga Salt terinamu contribution. So tubeebaza era tusaba Mukama yongereyo. Kale abalenzi bagambye nti onyumidde nnyo kayero. Harold KAIJA tusanyisa okulaba. Tukuyozayoza n'okuba nti wajjeyo empapula okwesimbawo. Neyanze njagala okutwala omukisa guno okulamusa abannaffe bwe tuli mu buwambe abatava ku Salt. Njagala okulamusa mukwano gwange pasita kati nakitegedde mukwano gwange. Ebirowoozo nanyumya naye nempulira nga angasseeko mayi banga ogenda w'omuntu noonya kyakola ki ekyagattako nakati olwojja baga nti kino kijja wagundi. Njagala okusaasira okutegeeza abannayuganda nti empapula z'okufuna flag FDC nazijjeeyo ku Monday
ngenda kuzijjaayo ku Lwokutaano tusobole okulwana okulaba nga FDC empa bendera ate ngende mu Parliament abaka ba Parliament nabo banseeko akabaani olwono tugenda tukiikirire eggwanga lyaffe Uganda mu lukiiko lwa East Africa gyendowooza emirimu mingi gyetaagisa okukolako twetaaga speed nene kubanga buli lwotunuulira oluusi ebibalo biina bebituseema bega nolaba omanyi waliwo otunula amawanga agamu agakuyisizzaye otwajjanga nti nga Tanzania nga n'abaana avetize tubajerega kati obala kati balanse kuvuganya na Kenya ngo babajjemu baluga tokkiriza nga babala abantu ababiri ngeri nyo teririmu olina kulwana nga wokolaki woli so birowoozo mbina badde nga ntero bibategeeza ano ebirowoozo ebyebyenfuna n'ebyobutonde bw'ensi kubanga ebyo erawo kwentumia ne Pastor Martin Sempa naye munaki munabya no is a conservationist ade jonjoga ne ku nsonga y'emiti onaku lwajjo twafunye era ekizibu ku lunaku lwennyini nnyini mwa Museveni lwe yawamba wadde n'asalawo okukyusa date twasongana n'akyusa date y'okuzaalibwa njo twagenze mu kooti nga tusaba okweyimirirwa kwa munnaffe Kakwenza Rukira Basajja omulamuzi n'amuta naye yabadde ku nkola ya ku Zoom n'atusaba emitwalo 5 kitwadduse entugafuna entugasasula n'atusaba passport ye netuginoya netugiwa kooti netuvuga ne mukyala we n'omwana netugenda ekitalya twatuse ekitalya ne batujjako empapula netuga nti amo mwina komeno ono ofisa kazitwale nazitwala netulinda twalayo kukola entandika n'okulya ne ku menvu katwagenza okugira waliwo moloka yadde yatuyiseeko ntekifa kunyongeringa empya nga namba plate zirabika kakati wayizewo akaseera omwana najja natugamba era emoloka mwabadde nayo egenze nti mbyetuta omuntu wamu naye ngerimu abasajja balina jaketi ez'amagye munnaffe bwatyo bamukoze eki bwe bamuyoddeyo atyo kugamba nga bakozesa empapula zaffe zetumaze okuwaayo nga kumpi kukuba muteeredde kwegamba neewuunyambu ekintu ekyagwa ku beeni mu gyensanvu abantu batandikawo nti kooti bamukuttamuzizaawo nekijja nga kizze nga kigira muganda wa Dr. Besigye Black Mamba babawadde bairu kooti bazze babakwatira mu kooti ojjukira n'abakaweesa n'ebira nti ebyo buli abiraba kuba nagenza wa international media nga ekipiikinze mangu bwenna kitwitinze n'ekipiikinga mangu kyogera okulaga nti eggwanga lyaffe osanga tukyali eri wansi bw'obanga nti ne kooti ziga nti oli waamwadde bairu okizamu ebairu mukwatinga ensi yonna ekolaki eraba naye ogenda oteega oli bwolwakweka enamba plate aba yongedde okulaga nti nze byenkola si bituufu naye twagala okuvumirwa ekikola ekyo tulowooza nti General Muhoozi ng'omuntu amasomero ge nawulya ge yasomeramu yali badde nga alimu omutima ogaa nti kubaze waliwo kyendowooza batuvumye ffe batujereze batukoze batya naye singa buli omu omuntu ayogedde ekitakusanyusiza nga bwote bw'omuyita kati singa enkeera okeera n'ofuuka president nga naawe okyalinayo abakulira tuba tugenda kufuna obuzibu obunene nze naye ndowooza mbu agenda mugamba nti bwe wogamba ndi munene tugende ku square ku challenging bayire ekyali mukoledde nannyo naye okugira n'ofuuka vingitibwe omupya yena agize mulwadde naye n'owulya ng'okyayagala kunya so n'olwekyo twagambye tukolega tetunamulaba enkya tujja kunoonya tiimu zaffe tujja kutambula buli ofiisi gye tulowooza gye tuyinza okwogera nayo abakulembeze baffe balidde okutambula ogendayo okubabuuza bunaffe gyali kale tuyanza ege ndowooza byonna ndowooza bye tugenda okwogera byonna biri wamu byonna tubigase wamu ensonyiwa njagala okuyozaayoza Archbishop wange semwogerere olw'okutuuzibwa nga Ssaabasumba ffe
abaludde nga tumugoberera mu Christ the King ekasana luweero tukkiriza nti Katonda yatuwadde omusumba omutuufu taata waffe mukadde waffe omutuufu oyo nno yasoma ne president wange engineer Patrick Amuriat kwegana obala nti ba engineer so nti twagala okuyozaayoza tusaba Katonda akukulembere atambulenga naawe akuwa amagezi akuwa obuvumu akuwa okwagala okusobola okulaba okutusumba munandala mu bino byonna bye tuyitamu mba mulina omusumba nga mulungi gwosogana omanyi olwogenda nga bwenagaa twagenda omukulu nayogenda nawe nowulira nga okkakkanya omanyi olwogenda ewa munaddiini tugendayo kukakkana bw'ova nga tokkakkanye so twagala okuyozaayoza saasobodde kubeerayo nabadde ngezaako ate okulwana okulaba endiga eno yadde ekwatiddwa ngende ey'emu yadde ebuze ngende okulaba nga ngitaasa naye saasobodde kale atulaba ku Soul TV beto betandise program amonyo ku makya amanya nze tusima Apollo tugenda kugatta ensonga zino esatu zonna awamu ensonga esooka eya okuviirwako Governor wa Bank of Uganda Professor Emmanuel Mutebire yemu era tusasidde nnyo mu mbeera eyo tusasidde nnyo aba famire ye tusasira nnyo eggwanga lyonna okutwaliza wamu naye ate tugenda kugikwatira wamu n'ensonga y'economy kuba Professor Emmanuel Mutebire ayogeddwako ng'abadde oboolyawo omukugu ennyo abadde kitundutundu kwa ekyo ekibadde nga kiyimirizaawo economy ebbanga lino lyonna then twogere ne ku ezebiri tuzigatte n'ekyoggulawo economy then tuwumbewumbe n'ensonga ya NRM emyaka 36 egya NRM nsuubira nti KAIJA oboolyawo wandyagadde kyosooseza nakyo kiyingize waawo mu nsonga eyo ey'emyaka 36 egya NRM butereewo mbaka wa president nozatandike ne Professor Emmanuel Mutebire omubiri gunaku lwegulu gwasobodde okukomezebwa mu ggwanga ne highlight eri nti wagendedde mu kaseera kenyini nga economy eri mbizibu simanyi oba osobola okubigatagata myaka 72 abadde alinga akyali mpozi n'abantu kyebadde bebuuza ekitandibadde oba kirungi nnyo okwogerako mu kiseera kino omuntu ow'ekitiibwa bw'atyo ate n'afiira mu ddwaliro ate ery'okumulirwano wano mu Uganda muna kye bayita ekitiibwa tandikirawo okufiirwa Germany okufiira mu America Professor Emmanuel Mutebire omugenzi abantu bakola individual choices kungeri ki gye baagala okuyisibwamu abamu baba n'abasawo baabwe by the way kati oyinza okwekanga nti for security purposes or individual purposes abantu abamu baba fa comfortable ng'ate badokita baabwe si be bamanyiddwa bulijjo for some reasons kyova olaba omuntu nga president abeera ne personal doctor si buli omuntu asobola omukuba empiso oba okumujjanjaba for reasons ezitamanyiddwa nze nange kino nali sikimanyi natuuka okuba nti nzeero ne bwendwala nyinza okuva e Kampala neŋŋenda ejjinja onoonya musawo ngambye nyinza sigambye nti musawo wange gyali so bino eby'abantu ba bulijjo okuba nti they are free with anything owuliddeko cases ezimu oyo abantu abamu bagezebwako okuttibwa through medication so for security reasons for personal reasons personal security reasons oluusi sigamba nti lwakuba si bujjanjabi bwe butaliiwo no oluusi ate teziba na choices zaffe ekitegeera bayinza okugamba nti service weeri wano naye omusawo asinga ali gindi ku nsonga eyo si lwakuba nti wano service yemu weeri naye omusawo akola ki asinga ali rifaaro lwaki Kenya yandibadde Germany ngono bwagambye oba yindi era abakungu abasinga kati trend yeyo Kenya abafu tudukira Kenya ekirala but it's not because Kenya yina the best medical care mu region yesinga not yesinga okay mu region yesinga but Mutebire abadde ayina capacity egenda awasinga awalala wonna so bwaba agambye nti Kenya it's understandable ekirala
okuinvestinga mu byo specialized medicare oba mu bujjanjabi obwa bulijjo nabo buyina attractions kubanga specialized medication or medicare yetaaga ebintu bingi nnyo ekimu ku byo ke katale ng'ogyeko akatale ye capacity ya population okwetaaga okugyetaaga nti bagyetaaga service eyo gy'oli mu kugaba. Ekirala Uganda ne Kenya birina enjawulo kyotegeeza nti waliwo bye tutasobola kubeera nabyo wano. Tusobola okubeera nabyo. Olaba pulaani ya Lubowa yali nti we make it a central east and central point. Okitegeera actually more than even Kenya. Make it a specialized hospital. Specialized as in ebintu byonna byobadde byotasobola kufuna wabula ne byosobola okufuna wali osobola okubifuna. Naye weesitanga nti eddwaliro eryo lijja kuyamba bannayuganda 10%. 10%. 90% ejja kubeera consumed by foreigners. Okitegeera. So kitegeeza nti specialized medicare ayina nalingezaako okufollowinga nnyo okusoma ku medical tourism. Nga is a very sophisticated gundi. Naye ekyamutebire okufiira ebweru tubadde mu COVID, everyone was treated here. Era bangi ne bafa. Emyaka egi abafa bangi bafa abanene. Abafudde COVID nga tebafudde COVID naye nga olw'okuba abantu bonna abayina kana akajanjabibwa wano bwana Bolola kyotasobola kudefendinga kyekyo kugamba nti wano tuyina ebyobujjanjabi ebirungi ebisobola okutujjanjaba kyembadde nzijjako priorities zidifaringa priorities za NRM nga government sibya bujjanjabi tezibadde mu specialized oba high end projects. First of all zibadde basic okutandikirako awasookerwako boogera ku kyokuteekayo satellite mu kaseera kano tonakiwulira kuba satellite mu bbanga those are no okukuba satellite olina okubanga olina byotuuseeko tekingasa kuba na mulago nga nakaseke waffe teri ddwaliro tewali access kyova laba priority za NRM zasooka kubeera to access health center tools at least basic medication tewetaaga kutambula kilomita 5 kugenda kunoonya ddagala wakiri litandikirwako nekyasinga okulemesa mulago okusinga nti mulago ogenda n'osanga abantu abalwadde omusujja abalwadde omutwe abalina minor injuries nga bazze mu rifaaro yetitiz rifaaro nti mu rifaaro ogenda okujjamu nere waliwo ensonga ebaddusa okubaddusa eryeji we have not communicated alwadde omusujja naddukire mulago wali ensonga we have not communicated ekirala ye trust nti bwe mba ndwadde neetaaga ogenda mu ddwaliro ki eddene besides the trust nti wawuliddeko ku mukyala eyafudde Luweero olw'emitwalo 2 ate kati lwakuba onsala ekimuli kivudde nkugambye trust nti bwe najja emulago at least waddeko ne health center zino etono zetuzimbye ezibaddemu zetuyita health center 2-3 n'endala ezibadde zisemberedde abantu zibuliddwa trust lwaki nti abaziteereddwamu tebakoze mulimu gwabwe nga bwe balina gukola ki ti Anderson gwe bataddeyo okujjanjaba abantu ate kiri ndufudde lusuku nti okukolako olina okungula okukolako olina okunsasula even when nga nsasulwa kakati ffe ate abalina okukola supervision tulemereddwa okukola omulimu gwaffe okufuba okulaba nti abantu bakola bye balina okukola ku budde obutuufu nina institution yemu muno juzi last week eyo ewedde nagenda nempakinga ku gate kumacha kozeseze motoka endala nempakinga
nemmalawo okuva ku ssaawa 2:30 nenvaawo ku ssaawa 4 ng'abakozi abalina okuba mu office ku 23 abakozi 10 bokka be batuuse ku ssaawa 4. You get it? Naye ekyo oyinza obutakinenyeza gavumenti because naye gwe bataddeyo oli Uganda, you have responsibilities to fulfill, but you have not done your job. Institution okitegeera kati kitegeeza bwe tuba nga tutaddeemu maanyi mu kwenhansinga ebintu ebimu to work to the expectations of the public, it is the government that becomes unpopular on an account of an individual. Ebyobulamu, government priority was first of all access. Buli omu asobola okwaccess nga asobola okufuna eddagala. Challenge gye tulina olwaleero Apollo, for example y'eddagala obutaba mu ddwaliro, sigamba nti eddagala teririiwo. Bobbi tewaliiwo health facility yonna gy'osanga ng'egamba requisition gye twakola yonna eweddewo oba tebaagituwa. Wakigamba nabbanje ne requisition ebezze, it is on an account of poor planning by local administrators. Agenda n'asaba eddagala ly'enziko nga mu kitundu temuli balwadde temulimu bakadde n'agenda n'akugamba stock ebadde ejjanga eri constant nebanga bwana Anderson mukama musonyiwe ekyokuba nti omukulu bwatyo yafiiridde mu ggwanga ery'okumulirwano obaolyawo tekiina message gyekyongera kutuwa ffe nga bannayuganda nti twongeremu amaanyi tuteekewo entegeke y'abantu baffe okubeera nti babeerenga buli kaseera si kuddusibwa ku mulirwano n'okuddusibwa nze nalina basinga bagenda Europe wandigambye nti kale ne bano ku mulirwano gwaffe kwennyini waliwo nga byetufaanaganya bingi priorities nga bwe nakugambye nti tezibadde mu specialized medical care. Ekirala ng'omuntu Apollo olwaleero oyinza okuba olina brand y'engoye oba emmere gy'olya oluusi nga terina loko. Okitegeera abantu ng'abantu balina satisfiers zaabwe nga gavumenti ne bweba nga temuwadde ssente yajja kugamba nja kwejjanjabirawa Kenya oba nja kujjanjabira Tanzania oba nja kugenda India nga y'omuntu. So tetusobola kukaka muntu nze kyenfa kiri kimu si kya Mutebire yesobola yesobola asobola okwenze kyenfa kiri ekintu kimu ky'omuntu wa bulijjo asookerwako asobola okufuna obujjanjabi asobola okufuna obujjanjabi bw'asobola obwetaagisa tujja kwongera asobola okubufuna wabwetaagira naye bw'ogamba nti nze alina obusobozi lwaki nfiiridde it doesn't make a lot of sense. What makes sense is one. No, Apollo njagala tufune njagala nze manyi nze njagala nnyo okuba ne solution bwe tuteeka ku scale Mutebire netukuteeka ku scale omuntu wa bulijjo ani gwe tuba tuwa priority owekitiibwa professor era yabeera ne priority kakati bano tubaleke tutwala oli kale leka tufune endowooza ya bwana KAIJA ku nsonga eyo kuba akadde kagendera ate bikyali bingi byetulina okwogerako. Professor Okufira governor Okufira ku mulirwano olina message kirimu message eri ffe bannayuganda n'omuzungu omu yagamba nti oba abakulembeze abaddugavu babaaki tebaswala nga bayingira mu malwaliro ag'ebweru ng'ate bo be balina obuvunaanyizibwa obukola amalwaliro egundi. Tugambe nti aba-Amerika bajjanjabira Uganda, ab'e Kenya bajjanjabirwa Uganda, abakulirwano ab'e Rwanda bajjanjabirwa Uganda. Simanyi ekirungi atugembu tebadde nnyo priority yaabwe ekyayogedde mazima amaaso gaabwe si gabadde kubanga bo bakirabamu nga kiringa kyaswaga ngo bakuleke ng'ojjanjabirwa wano mugundi bamulinyisizza ennyonyi naye bamulinyisa ennyonyi ku ssente zaani twali tubano olubatagenze bweru ng'eggwanga lyafisiza miliyoni ezisukka 150 eza dola gutomanyi luguudo lwoyinza kukola mu ssente ezo
sente ezo ze bakozesa guno mwaka gwa 2016 mu manifesto yaffe twatikamu statistics nga omwaka ogwo ogwa 2015 government yali spending trillion emu mu billion 8 okujjanjabya bannansi abakungu baayo n'aba government beyagala kugenda ebweru nga bwora ba government bwesaawo UPE ne mu state house sagezi okulya Museveni yayina abantu 13 bakola ki baweerera tebakubulya abaweereza sente meka toto ojja genda okwesanga bawe so nti olwaleero nti bannaffe abanga omuntu n'amala bafumbira emmere n'atumya emmere ku restaurant ye namwezera ku restaurant ninga bafumbidde emmere so mbwe ekyo ekikola ky'okuba nti eba vote of no confidence mube nyine mu system mwenda mube nyine mu bye tukoze omuntu nga naawe owulira oyagala obulamu bwo ono si wojjanjabirwa era owulira nti mazima gundi n'afiira wa tobawulira gundi n'afiira wano lwaki wakiti bamututteko Kenya wewe ne Kenya bayitawo wakiri baagala yafiire Germany bawulira mbwe era bawulira yagenda ke Germany yagenda ke gundi era olwaleero n'atali governor yes ng'alina obusobozi yes addukira yes walona yafa mu covid batuka okumujjanja dokita nga tusobola okujjanjaba ne waliwo ekyuma bweki tekiriiwo eri munene mu bank family okuba yalina sente of course bagize ne batumya bakireete olunaku lwekituuka entebe lwakola ki lwafa ng'obudde buweddeyo ng'ekyuma tekiriiwo kati bameka abafa nga tebawabudde na ku kyuma ekyo ojjukira kino ekyuma ekyali kikebera gundi ekyamala emyaka 2 n'ekitundu ekya kansa nga tekiriye mulago naye olw'okuba nga waliwo abantu omunene omu ng'ayina gundi ku Garden City etunda amakenda ga kansa agakola nga kiri ekyuma naye nga amakenda ga bbeeyi tikati mugire nga mulindamuko bwe giwera emyaka nga bwegiti nja kuba nkozeyo akasente bwe kati n'otunuulira omusawo wawa nasasula sente meka ala sisi omusaala gwe gusinga ogw'omusawo so ono bakansala bawana berosifiri basinga omusawo genda okyali health centers bakugambye omuntu bwolaba asabayo omuntu 2 bagambye oba ogenze ne15 ebirebi bakudduke lwaki balabanda bakyo kitegeeza mbwe remunerations bafuna mu lulimi olwaffe olwa street bubeera buswazi so waliwo ebintu bikulu byensiba njogera ano nga gavumenti erina bwebuzaabuza mbu si byayo ebyenjigiriza nekine health RCC akyogedde nti obaolyawo si ye priority yes n'ebyenjigiriza ne health byali badde byawano ng'omuntu okirabe nti waliwo abantu wano boteogamba nebagamba nti basooke bamujjanjabemukko tajja nakusobola kutambulira ku nnyonyi kale singa mwali mukirina wano yali badde ajjanjabira naawe nga nti neogenula rifaaro temusobola kuba nga mulina eggwanga nga kyemuyita rifaaro kugenda kutandikira Kenya nga gye bayita rifaaro temusobola kuba mulina eggwanga ng'abantu gavumenti beesasula bajjanjaba private hospitals kubanga bw'aba RCC tasaa kujjanjabirwa mulago ani abagenda kujjanjabirwa government hospital kyekigenda yagenda eyo sigendayo nga tasaa genda Kiruddu tasaa genda health center oba y'Ekitebi oba n'awala kubanga oli bw'alaba RCC nga naye gyatutte oba muganda we oba nga yajjayo gati egyo bayita confidence era jole ba managers abalungi nti olaba nti gundi companies zeze ziba ne canteens emmere emudi gy'alyako n'omulala gy'alyako n'omufumbi n'amanya nti bwe naafumba nga mbi emudi akola ki ajja naye kati oli n'amanya mbu teribaayo lunaku lwendyako president nga mujjanjabyeko terirawo munaku tulako minister terirawo lunaku tulako commissioner kakati bwanga police makers tebagendayo ani agenda era olaba obuguudo gye basula tolanga bukolwa babukola bakola olufuna akajja naye akati batuuka eno ffe gye tuyita olwokuba si gye bayita ogenda okulaba nga Nabanja lweyafuuka saba minister yes ekyasooka kyekyokuga nti oluguudo lwewe nooza okiwulira nti yesi temusobola kukola ggwanga nga fitting ng'efittinga mmwe kati walaba okuva omukulu yatandika okubuuka n'ekika ky'engutu kyakulambi
kubanga oli ali sure nti eno tasobola kutuukayo kubanga ye mu ggwanga abuuka buuse. Waliwo omu yagenda n'alwalira somewhere munene nnyo mu ggwanga mu nga first aid okumutuusa kweyo gy'alina okulaga nga wali okumpi mulago ne baswikinga off amataala ne bayingira kale katwazaga kale olaba kati abakufiira wano ojjukire ekyagwako gaali gwe bayitanga agaba ng'ayine mwanyina wa Museveni agaba atuuka nga sisikale gundi ng'anfu embalala kakati ono bw'alaba banga nti agaba afudde kwe kweyolerako nti bannange nze gundi mwanyina wa Museveni essimu ne zivuga kyopa nekola ki singa teyali mwanyina wa mukulu naye twalita tumuziika so nti abantu baffe bangi abafudde ng'entuuko zaabwe tezinatuuka era buli lw'owulira ng'ogenza okuziika n'owuliza medical report banga famire ng'eriko omuntu abitegeera ogenda okulaba nga waddewo negirigensi bw'ogenda n'osoma ekitabo kya profesa ono gundi yakafa profesa Mbonye n'akubulira ekiri mundaawo n'osoma ekitabo kya Dr. Kobusinje n'oyingiramu kuba bakuyingiza munda mu byobulamu gamba akali n'ekikudusa bw'otuuka e Kenya badokita bakwatako bannayuganda bwe bakkirira South Africa badokita bakwatako bannayuganda Dr. Kiyingi amu ku baklants be bapresidents ba America kyetegeeza nti Katonda ali atuwadde human resource ennungi naye bikozesebwa okweyamba kuga twekotogedde ebikozesebwa ono olinaga nti njagala mwewogeyo yeyafaga nti ekyuma bwe kitekisobola okukeberako ne tekiriiwo so obubaka mwe buli mu yes twali badde tukirabirako ne tukogamba ono yabaakoma gundi yabaakoma ojjukira omukyala yaffe ekiruddu MP kati nga yali yemanyidde ku keesi ngera gyanywera eddagala n'atuuka oba pasokwa bale mu nsi yonna kyobadde ogamba si banene bukawoka mu nsi yonna abantu bene ogundi kuba omuntu olina okuba n'omuntu alina fayiro y'ebyobulamu bwo naye ffe olwokuba ffe tuli bajjuwakaali olinya taxi nga tomanyi driver agivuga banga kiri amaze nga avuga n'olinya boda tomanyi mwana lwe yakoze eki kugamba n'ogenda ku musawo tomanyi oba yamaze jjo oba naye mu nsi yonna ensi ezina institutions obeerako eddwaliro gyokola ki gyolaga wali fayiro yo era bwo ate bakadde batanisa n'oziteeka ku online nti ne bwofuna obuzibu ng'oli ggulu they can call it ne baga omwana wa mwami Apollo n'agisomako online nesobola okuba nga bakola ki kuba balina medical card so nti ekyokuyiga no kinene mbadde gamba oli omukyala bwe bamutwala ekiruddu n'agwa mu kaawamu akaffe bw'afiire ba MP ne boogera oluzungu luyitirivu naye nga buli lunaku abakazi 19 bakola ki bafa ne tuziika ab'emitwalo 2 oyo no babiri basaba emitwalo 2 ne gitubula basaba emitwalo 5 oluse kakati ojjukira guno nabbanja bwe yali emityana agenda okuba agenda nga kyamugamba agenda okulaba nga ate KIZZA saidi yawe kati olwesimu nagalezi kuba ki nguluba naavule nga nti munnaina twabadde twagala kino tetukikola ki naye omulaga empapula bino twabisaba tebijjanga kano twali tumusaba kana akasente tugule ebyo alikuba lwaki wabireeta naye nga kati gwali kulanga nti obalaba abo tutaddeko nnyo abasawo baffe obubbi nakyo kibi nga bakulembeze bakibasaako environment mbakolera twagala gikoleko tukkirize nti abakulembeze babaletize down kale KAIJA mu dakiika nga 3 neera mbadde njala ogende mu maaso goli olinyo mu byenfuna obitegeera bulungi Professor Emmanuel Mutebire baga nti yabadde stabilizer yabadde amanyi nnyo okufixinga economy yaffe katono nnyo kulegaseye mu dakiika of course nawande ku Facebook account yange omuvuuko munangamba musize gwa dasubiro kiwandika ngambye tufiida one of the finest kwa buli omu field ayina bamayiwe Dr. BESIGYE agenda ganta oyo Dr. Kiwa kabiri nsaba bayinja ki abasawo benjogera nkwano gyabasigana ganta gundi yakube mundu wadde omulala ali kuranka ya wansi naye oyo singa teyali gundi twali bale twita ne tumusime Mutebire tuloza ayinza okuba nti teyatuukira mu budde bwe mbutya yatandikira mu jinsi kyegamba osanga singa yazaliwa yatuuka myaka nga 2 mu maaso ekikola kyejejja he was one of the finest ntobadde omusanga ng'akontana n'abo bakamaabe kubanga osooka jjukira ng'abantu balemeddeko baagala printing nano sente
Mutebire yakigamba. Yeah, actually ne president yali achagala. Nayogera naye ku nsonga ya nga twogera ku nsonga ya gundi guno musoro gwa otiki. Mwafunye omukisa bonna kabere all my friends bo mwe aruga anti no batokizigane kuba muno mbanga bibye mwasoma we no kumusinga ile point ngogeno mula takola kitage we run the numbers kwa era cyo ba manyi yo kalkira ngati akati bo tuyaguno musoro gukola nagamba ki kifu obadde osanga nti polisi za nyingi ezimu zimade sikirizigana nazo nengo lusogenda okutuka nagamba eyabadde eri mu Foston him yenyini yatubulira Mwaya Museveni yarumba banka nga Uganda Zone Financial Times Retro Final Time mu 2011 ne bajje trillion ki 2 ku Gane Point nagamba nagana nibaga sente siki sisizo naba wa sente nti abadde mu bugobe nti alinga nayo muwambe bulijjo kugwenjogerako nti aina byalowooza byalina okukola ne ate ne bakamale balina bibagala nga balowooza byagala okukola tebituyisa kwana mbuuza really kugundi okutegerako kwebyenfuna Uganda yali badde ne note emitwalo 5 nangamba KAIJA nange note gye yali badde njaga kusemba ya 10 nembo ogenda okusanga nga kino kyokka in the circumstances ngale dagala lyokka nga batunaleka mu siringi 10 mbungo omuntu ajja kwata ensawo yasenda kakati ngo ngako kuteka omutwalo kuteka emitwalo 5 naga singa wagenze ogula ekintu ekyemitwalo 5 nga kiri mu 10 olabanda alijokwata bosinga agenze ogula ekintu ekya miliyoni ne mu 10 kwegamba ngolaga nti mbu olina kyoyagala okukola nene mukama wa ina kyakola ki kyayagala okukola kyogambye nti yali his one of the finest nayo bolyawo abantu yes kuba katubaba environment yakoledde mukyemu ensonga za parity zino sente zino ezakola ki ezajjira ku nyonyi yali whistleblower wama omulala yalikoze eki wama yali whistleblower omulala yaliyogedde tajja ne mugano no see ndogene mikono de banje yes obambe kagali nenga ye nakyajjako so nti obadola baba nene bakola nabo nga babbi negwengeri gyoli muna byanfuna amayengo ga ebyenfuna mwe tuyise muna olabanga lazima abadde outstanding anada ndimu kugamba atese mpajiruwaga mu economy ninze gobaleta era badola abo lwabadayongera okulwala nijiwunya paleti ezo n'okusaba sente ezo zikubwe zakubwa mulwadde biseera byakusasaawo obadola nti ebintu bingi nti bayize nti obulwadde bwe bannaffe babukozesezza nnyo okulumba Bank of Uganda of course tumufaultinga okukkiriza ku sente zino zibawanga basajja balaba namubuuza nali mbuuza ku sente zino ez'ennyonyi nga Bank of Uganda guntekiriza parliament nagamba no nga oli akuteganga nti sente zize mpaki mpa sente ojjukira zibagulamu ennyonyi nga parliament eziyisiza miliyoni ne batwala butwazi mu parliament okuziisa nga ne bwegana okuziisa zo sente bamaze okuzisipendinga lwakuba nti mu Uganda ekintu ekyabulawo kyekintu kyayita okulekulira yandirekulidde wala bw'otuuka nga olowooza mbu kino kyekituufu si kulowooza ng'omanyi kino kyekituufu ng'ate banno bakutomeza mukama wakutomeza eyali badde akuuma erinnya lye kubanga Mutebire yali omuntu World Bank esokuwa omulimu IMF esokola ki kuwa omulimu kuba I have seen others nti bw'obanga erinnya lye wakati ensi olwaleero tokyalina bwebuzabuza rekodi yoko olaba bino bye twogera wano biri captured kati tosaga nti mbyogedde biwedde biri ku record so nti ebintu byokola gundi Apollo bigatta ku CV yo biyinza okutuusa wotasuubira nga bazze banooyaga nti ani munnamawulire ayimirira bw'ati n'ayogera mu kino kituufu mu statement emu akaseera kagendeddemu nga ne economy nayo eri mu bizibu just statement emu yes of course Katonda aleeta ebyebikiro nakyo kibadde kyakubika singa zibadde nga gundi stock exchange market ezikola mu nsi yonna wali badde ng'olaba nti zikulaga nti afudde ani kubanga nga temumanyi ani addako anaaba nandowooza etya soka era okujja namufootingaku nekya sente endala nti okkiriza ota zino sente zibajja mu gundi okusembolizinga currency miliyoni 405
izibajja mu zikwewola no mu African Development Bank mu COVID nimbaga tosagamba nti ostabilizing currency ngoyuambu iki dollars the best option is bwana barwaningira gundi my numbers nimbaga nzisinga nkutte bwana buza Mase Ferguson nga gundi kitunda dola omutwalo tractor nengamba netekera mutwalo eje satu baterezeze bye bwana Anderson legacy ya Professor Emmanuel Mutebire nebera yebyenfuna kati je tuli mu kisera kino kyemanyi buli omu aba n'omulimu gwe ku nsi oba mulungi oba mubi n'ekibi kiba kyakuyigirako n'ekirungi eba inspiration. Gavana emyaka gy'amaze mu Bank of Uganda ndowooza byebimu ku ebyo wadde KAIJA agamba nti teyajjira mu budde bwe byebimu ku ebyo Uganda byesinze okufunamu because yajja at a time where economists baali batono yajja at a time where economy yali wansi yajja at a time where by twali twetaaga strategy wa 2002 ndowooza 2001 nti twetaaga mu butuufu ebisobola okutumbula eggwanga yajja at a time nga Uganda erirayinga ku imports only majorly nga tu importinga buli kimu etuliyabyo tukozesa so ng'olabira ddala waliwo imbalance y'amaanyi okugamba nti minzaani eno ogizingula etandika okubalansinga just that ze kiŋŋamba nti Mutebire kyataafuna teyafuna good policy makers Uganda kintu kyesinze okubeera disadvantaged of ababaga amateeka amatuufu abantu balegislatinga okusinziira ku mood eri mu kitundu okusinziira ku bibamba calamities tufuna calamity nga tudduka okulaba etteeka nti tusobola kutunula nti tuprojectinge nti ebyenfuna tubyetaagawa mu myaka 10 kiki kye twetaaga okuteekako engalo tukinyweze tukiguse tukomewo tukime ekirala kati ebintu bwe bityo osanga nga bizitoya ebyenfuna by'eggwanga opportunity gye tuyina eryemu nti mu bunafu bwaffe mu byenfuna people have picked up almost wadde tulinga abali wadde tuli mu subsistence economy but at least ogenda okwekanga nga abantu bali involved somehow somewhere. Mutebire disadvantage omugenzi gyayafuna nti ba economist balwananga bo nkuwa ekyokulabirako juzi decision yakoleddwa ku mafuta egundi Ministry of Health nti decision yabadde ya byabulamu nga tetunudde aspect ya byaki ya byanfuna kati bannabyabufuzi bangi ne ba would-be technocrats bakola decisions nga teziri informed kati decisions ezo bwe zihitinga economy ogenda okwekanga nga ate economy ayina okujja economist ayina okujja janjabe afixinga going back okitegeera tafixinga going forward ekidireyiringa. So in my view kyendowooza nti twandibadde tukwata emyaka ginaabiri agayise ne tukola analysis mu bintu bibiri, analysis ku economy, analysis ku politics. Ne tusobola okuprojectinga emyaka emirala ameka ono KAIJA sikyayogedde nti singa si bano ba politicians okumuteekako amaanyi oba oliawo twandibadde bulungi ku economy yandibadde yimiridde bulungi banka z'Abannayuganda zonna zaafudde mu era ye kati ekirala nti ensobi nabuuza Commissioner General wa URA mugamba mwebale kusolooza misolo mwebale mutuleetedde omusolo mu ggwanika naye muli basanyufu n'engeri gye gusaasaanyizibwamu awo muli basanyufu n'engeri nebagamba muli basanyufu n'engeri allocation gye zikolebwamu muli basanyufu ne program
ezikolebwa naddamu atya yagamba nti fe omulimu gwaffe guli gumu kukuŋŋaanya n'eri abasaasaanya nabo gye bali abakola kyo babasanyufu oba si basanyufu ffe tuli basanyufu nti omulimu gwaffe but of course that is a political statement so kikulaga nti ebyenfuna we bivuddewo kubanga at least akadde kaviiriddeko kano kennyini olaba ki n'engeri gyakubeera waatajja mu kifo ekyo akaseera kano tekalina si kazibu nnyo yes akaseera kazibu nti kalina effect ey'amaanyi at this time effect teri ku Uganda yokka nga eri global buli omu waali yeerwanako okudda engulu naye omuntu yenna anajja mu kifo kya Mutebire ne bwanajja ng'ava mu ggulu still n'asanga this disorganized community whereby abalina okuweebwa ebitiibwa tebabiweebwa abalina okuwulirizibwa tebawulirizibwa kakati tuli wano twogera ku byanfuna naye ojja kwekanga nti abantu abasinga tebaagala kuwulira ku byanfuna ng'ate bibakwatako naye ng'ate abasinga ebintu bye tuwa priority si bye tulina okuwa priority and I think ekyo nakyo kyennyini bw'oba olina population ennene nga tesobola kutula ne discussinga economy I am happy nti ebiseera ebisinga bwe tubeera ne KAIJA twogera ku bintu ebiri anda ebitali kwa ggulu bya bulijjo ebyogerwako naye bw'oba olina population ng'ebitundu 9 ku buli 10 bya discussion tebiri ku economy baba bali ku ki okay and I am so concerned by the way nti tuvaali nakola statement amu ne balenze ebintu bimu byogera deliberate twetaaga kubanga contribution ya economy si ya muntu omu kugambe ne oba ne governor ava mu ggulu ng'oyina abantu abatali compliant wansi still the economy will not boom, will not come back to life mudakiika emu kuba kati tusibula omubaka wa president emyaka 36 ne mukaseera keekamu economy kati eguddwawo yonna olumu what should we expect mu dakiika ng'emu now emyaka 36 ebikoleddwa ebitakoleddwa bulungi nabyo weebiri ebitatuukirizibwa nabyo bikola ki weebiri kyetulina okwekenneenya kaakati nti going forward how do we go forward ekyo kimu ekyokubiri what is your role kubanga emyaka 35 yes gibadde gya NRM as individuals now we are talking about a country gibadde gya individuals anti account waliwo tuba tukola account tujja accountingira to individuals now twetaaga okujoininga this movement not in political terms but in social and economic terms because politically we have associated we have played our role everyone has done their role ebikoleddwa n'ebituukiddwako bituukiddwako but now going forward whether with or without NRM ekyayo ekikoze on its own record kisigadde eri individually okumanya nti twali tunoonya tulo then kati tunoonya livelihood si tulo ebivudde mu tulo tubirabye mu bazadde mukoze ensobi obulwadde tubufunye okuva mu tulo naye going forward how do we benefit from not tulo yes movement is there now people can move you can reach everywhere the markets are there how do you occupy these opportunities out of what has been gained from the 30 thank you so much walenyo omubaka president ndozo oli kumulama gwenyini ogwa amenunula sibula KAIJA mu statement osibule line esooka kembadde nkola rejoina nginze n'ekyojjukira nti emyaka mukadde waffe omugenzi gyabaddeko 72 no ejja mugono nga governor banka za mu Uganda zonna okujja kati netusigazaawo Gold Crane Bank so nti mu financial sector Bannayuganda twongedde okuvaamu ekyo kibi kyoyinza okwogerawo ku myaka 37 gyabadde gyetaaga okujja nga gyetwogerako gyokka nti naggambye abakyala 20 bakyafa nga bazaala okuva ku abantu miliyoni agasukka mu 2
mu cash economy tebaliimu milioni 2 plus tegaliimu abantu ebitundu 16 ku buli 10 balina TV abantu ebitundu 3 mu kimu bebasobola okuliza ku radio abantu ebitundu era about 16 bebalina ku masanyalaze amazzi abantu ebitundu 24 nti olaba nti bwogenda okussa ku scale emyaka 37 radanga okutambula kubadde kutono nti abantu ab'olubato bokka boyinza okusanga nga okunyumirwa eggwanga lino ekyovola nti olwaleero luli bwe twalinga abato nga kumpi buli kyalo wakuliko ebikujjuko naye nga kati ekino aga netulabika tucelebratinga babulola ffe ekintu tukikoze eki kinga muganda okugula motoka noga twaguze motoka nga siyiyo kakati ffe waffe embeera olugogo terunasobola kusaasaana era nga tulowooza nti bannayuganda mwerwaneko okulaba nga nammwe muyingira okulaba nti nammwe eggwanga lyammwe mulyeyagaliramu eddembe ly'obuntu mulakyevu ebigundi ebiwaji bya gavumenti institutions za gavumenti zongedde okuba nti ziri mu buwambe tezineetengerera okulaba nti oli bw'ogendayo ani atakumanyi batulaba kulwanyisa nepotism corruption n'ebirala obiraba buli kimu kye bagamba ekigambo ky'ensembyayo kyekyagundi omuyimbi gyagamba bwe byakulwanya KAIJA ensonga ze tujja kubanga tuzongerayo wiiki ejja katubagalize olunaku olungi nesigala ku Soul TV bingi ebikyajja tube tuba byemizanyo ate tujja kubanga tukuyunga ku kololo live osobola okubanga ogoberera ebigenda maaso kumenunula ag'omulundi ogwa 3 mu 6